ne lyoka tubatandika abaana aboolwaleero. Mwana mulenzi ani? Kasule Muhammad basaba ne banyabo omwana omuziranga ye muzukulu wa Kasujja. Abulonda ne kyekulidde Samweru Nkamirwa bina abawagizi muwage eno. Mwana mulenzi wano tugenda kulanda. Wegendereza nnyo omukontanyi tomujjaako liiso. Kubanga kaakuleka mu katundu kano oyinza obutaddamu mulaba. Kale olulimi lubanyumire omubala gwaffe amakungula g'olulimi olulimi lwogere lusome luwandiike. Mwana mulenzi wanyise mwami jeje Ssaabasajja wonna waasula lubeera lubiri. N'ekyo tikijjaawo okubeera nti mu Buganda tuyina embiri za Ssaabasajja ez'olulanga ezimanyiddwa. Kale ogenda tubuulira olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olusangibwa mu ssaza ly'e Masaka luli mu kifo ekiyitibwa olw'enkoni n'olanda. Nyanza mwami jeje ne yanzige bwalanze ne mukoola alande eruuyi eryo naye tusuubira nti singa olanda akabonero ko tokeerabira. Mu lulimi lw'abayiisa ekikolwa ekyokutabula omuwemba gunoge ku mubisi kye tuyita tutya? Nyawo tokiyita okusiwa n'olanda neweeyongera eno ne tugamba ekikolwa ky'ekiswa okulekeraawo okubuuka nga nerwo ekisuubirwa okubuuka tekikyabuuka. Ekiswa ekyo tukyogerako ne tugamba nti kibadde ki? Mwami jjajja tugamba nti kyakooteera oba kikootedde ebigambo ebyo bingi. N'olanda nyanzanyi mwami jjajja ne yanzige jangu olande n'eruuyi eno. Enyawo omuzaana omuntu ayitibwa mulyankaabire yaani? Nyabo oyo abeera muyizzi. Olanze muwage otyo musajja mukulu musajja mukulu munnamagye eyagawummula kaakati Girigoli Mugisha Muntu. Girigoli Mugisha Muntu akulira ekibiina ky'ebyobufuzi mu Uganda ekifunzibwa n'ennukuta ne kiyitibwa Alliance for National Transformation. N'olanda nyanzanyi mwami jeje ne yanzige jangu omaliriza okulanda eruuyi eno. Enyawo omuzaana kivuga ki kye bagamba nti kikungubijja? Nyabo eyebeera ngalabi okoonye. Nyabo ekikungubijja ekivuga ekyo ingoma n'amalayo okulanda kwe. Weewaawo mwana mulenzi ono enaawagirwa endukusa ye. Mwana mulenzi ono tumubabuulira kojja ate okuba yabadde abannyonnyolako olw'ekikula kye kyataakera ku makya ku kyagala bw'atyo naye Katonda yamukendeezaako ku sipiidi ebigambo kwe birina okujjira. Kati oluusi ebigambo bijja nga kyerewacyerewamu mukitegeera kye tubagamba. Situjja kukozesa mu kigambo kye mukozesa naye mukitegedde kye tugamba. Kale tugenda tumulindako oluusi ne ansi eyinza okulikika ng'etakwataganye ng'eyawuse mu makkati awo naye era obuvunaanyizibwa bwaffe tumulindako okulabika ng'agiyunga ne tugitegeera ne tugenda mu maaso. Tuli bwe tuti tugenze omwana mulenzi kyekabulidde Samweri n'alyoka atega engalo ng'alinganga akoowoola omutonzi. Omanyi Jesus baali bamukomerera yatuuka akaseera n'akoowoola kitaabwe. Abaali bamukomererawo ne bagamba mbuulira mbu ayita Eriya. Oba okitegedde. Kagamba lunaku lwakutaano tukuba ne ku ndaala. Mwana mulenzi tukwagaliza okkirire. Tutandise bwe tuti ye mwami jjejje tuli ku mbiri ez'enjawulo Kabaka zaalina. Olubiri lwa Ssaabasajja olusangibwa mu ssaza ly'e Bulemeezi luli mu kifo ekiyitibwa bamunaanika n'olanda buwere jangu olande n'eruuyi eno. Akati oba omuti gwe bakozesa okutabula omuwemba ku mubisi kayitibwa katya oba guyitibwa gutya? Oso guyita mpwedde. Kiganyeemu mukama wange omuzaana akakati osobola akati akatabula omuwemba osobola kayita osobola kayita
akabuzo n'akoona talanze. N'akomaawo akasukali abeera nalyo tabeera mutiitiizi n'akomaawo amangu nnyo ne tuno n'endukusa tuli wakaana kawala Namatovu Edisa kisa kya Maria. Namatovu Edisa kisa kya Maria. Wangi ssebo. Naawe muto muno tomuggyako maaso. Ye ssebo. Tuweeyo amannya, Omuganda abeera n'amannya mangi. Ye ssebo. Otyo waliwo erinnya lye tuyita ery'ekika, waliwo erinnya ery'eddiini, waliwo erinnya ery'okukifugi. Erinnya ery'okukifugi agasinga gaba mu ngero. Kaakati Ye ssebo. tuweeyo amannya abiri nga ga ngero, gava mu ngero. Birungi. Aha. Ndiiki. Ndiiki lyajjo. Ndiiki lyajjo. Abadde amusazeeko n'agenda mu ndiiki. Omanyiyo lumu ndiiki. Ndowooza ye njogera yaabwe. Ndiiki gyali eka. Ndiiki gyali eka. N'alanda. Weeyanziza nnyo ssebo. Bw'alanze ne mukowoola ajja alande n'eruuyi eno. Ye nnyabo. Ekitundu ky'enju okussibwa amabaati oba essubi kiyitibwa kitya? Akasolya. N'alanda. Bweyanziza nnyo nnyabo. Otyo ogenda kutubuulira. Ye ssebo. Bwe nkugamba nti nno. Ye ssebo. Obudde bw'ekikome bwe budde obuba bufaanana butya? Bwe budde obukutte ng'enkuba egenda okutonnya naye ate nga tegenda kutonnya. Nga tegenda kutonnya n'olanda. Bweyanziza nnyo ssebo. Jangu oyongere okulanda. Ye nnyabo. Omulongo tetugamba nti afudde, tugamba tutya? Abuuse. Olanze. Bweyanziza nnyo nnyabo. Ne kayongerayo kisa kya Maria amaleyo wano tulabe kisa kya Maria. Wangi ssebo. Tubuulireyo abayimbi ba Uganda bannakinku babiri mu kuyimba ennyimba z'akadongo kamu b'omanyi. Omugenzi Amani Basudde n'omugenzi Paulo Kafeero. Atambulidde mu bagenzi n'alanda n'amalayo. Bweyanziza nnyo ssebo. Kankuyite omaleyo n'eruuyi eno. Ye nnyabo. Omulimu gw'okujja ebisasiro n'ettaka mu luzzi guyitibwa kukola ki? Okugogola. Amazeeyo mu kulanda. Bweyanziza nnyo. Weerezaako maama wange wabweru awo. Oli mutuufu omuweereze tukukkiriza. Mwana mulenzi. Wangi ssebo. Oba tukozeseewo mbeera ki naye akaana okalabye. Ye ssebo. Abasomako katabo ka zinunula omunaku mwalimu olutalo lw'okulwana amafumu Mbego mwe yali agenda okwataganira ne zinunula. Kale no baba bakuŋŋaanye nga bonna batudde ku kifugi kizannyiro ekigo kyali kigenda okukwatibwa. Ne balengera Mbego ng'ayingira mu bugulumivu bwe. Ne balindirira balabe mwana agenda okwaŋŋanga essajja bwe lityo. Baba bali awo kazinunula ne keesololayo. Abasajja abaali ku kifugi waggulu eri bonna ne bafuuwa ekiwanga bakizza munda. Olumanga nti kasajja katuba kalanze eki. Baba. Kabambi. Era konna buli omu balabirawo nti akeeyaako. Batuuse okuvuunika. Kubanga ekigo ky'ekiseera ekyo Kabaka bwe yakiyitanga, kigo yakitegekanga n'ekigendererwa nga bw'abaako omuntu gw'atayagadde ng'era sala olukwesekwese okumujja mu nsi, yateekangawo omuzannyo gw'ekigwo asobole okumuteekako essajja eppaladdume ly'essajja limukwateko limuwuumiza eri bagenda okuvaayo nga balangirirawo nti bambi ekigo tekimulese gundi. Era bwe byali ne kuzinunula. Nkomyawo abadde baagala tugende mu maaso tukomyawo katubawe bano. Jeje nga tetunnabawa. Kakati lwanzijiddeyo ki eri mu Bayibuli ku mbozi ya Goliathi. Tujja kudda. Ne tunena mwana mulenzi. Semakula Jovan. Semakula Jovan. Wangi ssebo. Kale ne tutandika. Semakula. Wangi ssebo. Naawe genda mu mannya otuweeyo amannya agava mu ngero abiri. Tuyinayo Bagalaba. Ne tubaayo ne Kiriggwajjo. Ne Kiriggwajjo n'olanda. Nyenza nnyo ssebo. Muwage. Jangu olande eruuyi eno. Ye nnyabo. Omulimu gw'okussa amabaati oba essubi ku nju waggulu guyitibwa gutya? Bakuyita okusereka nnyabo. Olanze. Neeyanza nnyo nnyabo neeyanzeege. Ne tubuuza. Ye ssebo. Bwe nkugamba nti weefumiitirize. Ye. Mba nkugambye kukola ki? Ndowooze ssebo.
olowooze. Yes ssebo. N'olanda. Neyanza nnyo ssebo neyanzeege. Jangu olande n'eruuyi eno. Ye nnyabo. Omuntu agenze okulaba abafiiriddwa bw'atuuka abagamba atya? Nga kitalo nnyo eky'omugenzi nnyabo. Olanze? Muwage muwage muwage. Otyo mwana muwala munno gw'otunka naye bwe twamubuuzizza abayimbi bannakinkwa b'akadongo kamu yatuwadde abo abaava edda mu nsi. Yes ssebo. Bwe tuweeyo abakyali abalamu babiri. Tulinayo Asani Ndugga ne tuba ne Sam Mathias Walukagga. N'olanda. Neyanza nnyo ssebo neyanzeege. Jangu omaleyo okulanda. Ye nnyabo. Eŋŋoma ekubwa okuyita abantu okugenda okulongoosa oluzzi ku kyalo eyitibwa etya? Bagiyita ggwanga mujje nnyabo. Awo n'okoona. Bagiyita sagala agalamidde. Oyise ku lugwanyu omazeeyo. Neyanza nnyo nawe neyanzeege. Olunaku lulimu ebbugumu nga bwe muluwulira abali ebweru awo nammwe muwage. Otyo ne lulyoka tujjewo omwana mulenzi. Wampaseewo mwami Jejje Kasule Muhammad. Ennyanja eyo gye mulaba eri mu Ndeeba. Eseewo mwami Jejje. Abangi gye muyita akayanja ka Kabaka. Eseewo. Kabaka eyasimisa ennyanja eyo tiyagituuma kayanja ka Kabaka. Eseewo. Ekyakayanja mmwe mwakyetuumira. Eseewo. Ye yagiwa erinnya n'agiyita linnya ki? Seewo n'agiyita Mazzimeere. Mazzimeere oba Mazzi Masabe. Obubonero busatu. Neyanzeege mwami Jejje. Obubonero busatu. Ne lulyoka tujjewo omwana mulenzi. Kyekulidde Samuel. Wampa Jejje. Ennyanja eyo Kabaka wa Buganda Daniel Basamulekere Mwanga yagisimisa. Ye Jejje. Yagisimisa na kigendererwa ki? Ekigenda kyagikisimisa kyali kyakumutambuzangako okuva okumutuusa emunyonyo. Kyali kigendererwa kyo kisimisa ennyanja eyo. Obubonero busatu. Nayenza nnyo mukama wange Jejje. Kabaka Mwanga yayagala agate olubiri lwe olw'Emmengo alugatta ateekewo ennyanja emutuusa butereevu ku nnyanja Nalubaale emunyonyo. Abeerenga bw'abanga agenda kimwetaagisa kulinnya motoka wabula awunguka bungusi ku mazzi n'alyoka atuuka ku nnyanja Nalubaale. Ekyo kyali mu myaka gya 1800. Teebereza abasajja abaalina ebirooto nga n'okwekkiririzaamu bekkiririzaamu abo be tuyita bagooma. Aya, tuliwo. Eseewo mwami Jejje. Ne tukubuuza. Yeseewo mwami Jejje. Akantu akatono ennyo. Yeseewo. Akantu akatono ennyo. Yeseewo. Omuganda akawa amannya agawera. Yeseewo. Akantu akatono ennyo Omuganda akawa amannya agawera. Yeseewo. Asobola okayita akasirikitu. Yeseewo. Tuweeyo amannya amalala 2 agategeeza ekintu kye kimu. Sebo. Akantu akatono ennyo ayinza okukayita ak'omunkwawa oba kannabutono. Sebo kantereezeemuko katono. Akantu akatono ennyo omuntu ayinza okukayita nange ekyo ne kigaana omulonzi mwana mulenzi tomulonda musajja wa Kabaka tomulonzi. Akantu akatono ennyo badde gambye ayinza okukayita akasirikitu, ayinza okukayita akatiriginya, ayinza okukayita akatinniinya, akanyinkuuli. Tuliwo Yesu omwami Jejje gwogenda tubuulira. Yesu omwami Jejje Omuntu alina ennyo omukisa gw'okuteeba. Omuganda agamba nti wantomo oba wantomi. Ate ye atalina nakamu mukisa gwa kuteeba tugamba nti waaki. Osomuyita nti wampaali. Mpaali. Mukama wange
oyo atalina mukisa gwa kuteeba osobola omuyita nga oyo tasobola kuteeba osobola omuyita ow'ekifiini oba ow'ekifiire. Ono agamba nti akulonda katulabe. Sebo kamulonde kamugezeeko. Sebo omuntu atateeba osobola omuyita ow'enkasu. Ow'enkasu Niyanza nnyo sebo neyanze kabonero kalamba. Kana akatono kawerezaako mukyala namulindwa awo enabulagala. Mama Sekandi. Eso Katusabe nti namulindwa ate tomalirize ng'otumidde omumulala. Kubanga erinnya liyinza obutaggwayo. Ne lulyoka Brenda Mbakuwa. Teweerabira wano watwala emitwa 15,000 Century Properties yalangiridde. Kale abakontanyi temudda mu kibuuzo. Mwanukule bwanukuzi. Ennyabo omuzaana. Tugenze wa Kasule omuzirange. Ennyabo. Kitaawe wa Kizibwe kitaawe wa Kizibwewo gwe oba omuyita otya? Banziriremu nnyabo. Kitaawe wa Kizibwewo gwe omuyita otya? Kitaawe wa Kizibwe wange. Nnyabo mbeera muyita muko. Obubonero busatu. Niyanza nnyo omuzaana neyanze kana akatundu nkawerezaako abantu b'ekyajjinja mwenna. Tugenze eri omuzira Mamba. Ye nnyabo omuzaana. Mu Buganda omuzzukulu gwe bageraageranya n'enva endiirwa yaliwa? Banzize mukama wange. Mu Buganda omuzzukulu gwe bageraageranya n'enva endiirwa yaliwa? Aba omuzzukulu ow'omwana omuwala. Obubonero busatu. Yansanye mukama wange. N'enzirayo eri Kasule. Ennyabo omuzaana. Edda ababumbi ebbumba baalisimanga mu bifo bibiri. Naye gwe ne bompaako kimu n'akuwa obubonero. Nnyabo ebbumba abasinga baalisimanga mu ntobazi. Terezaamuko katono. Nnyabo ebbumba eryo baalisimanga mu bifo eby'olutobazi. Kati awo olina ky'otereezezza? Nnyabo kantereezeemu. Omulundi gumu endukusa y'okutaasa. Ebbumba eryo baalisimanga mu nzizi. Mutaase tuwulire bw'oba olina ekyenjawulo. Baalisimanga mu bisenyi. Otaasizza omukontanyi wo obubonero busatu. Tweyanziza nnyo nnyabo. Ne tuddayo eri ow'Emmamba. Kyekulidde Samuel. Kyekulidde. Waliwo ekiseera kya mulundi gumu ababumbi bo awo babeera tebasimiramu bbumba. Kyekiriwa kino? Ng'omwezi guboneka. Omwezi nga guboneka obubonero busatu oba nga gwaka. Mukama wange. Nemba wummuzaamu. Aya tuze abato. Wangi ssebo. Wano nammwe Century Properties bawadde 15,000 ku buli kibuuzo kyotta. Yes ssebo. Otyo ne tubuuza. Yes ssebo. Mu Buganda. Yes ssebo. Gwe tuyita omutongole yaani? Ye chairman w'ekyalo ssebo. Ye chairman w'ekyalo. Obubonero busatu. Mbweyanziza nnyo ssebo. Mbweyezaako jjajja wange ennabulagala omukyala Omubeja Nasuuna. Naffe tukaweerezaako ennabulagala Senga Nakibuule. Wakimanya Senga Nakibuule bwe yaliko Miss Uganda mu myaka eyo egy'enkaaga. Era bumulabika. Yali akubwa Nalulungi bwa Uganda. Batufaanagana. Nze si bwe ŋŋambe. Aya ne lulyoka tujja Wa Semakula Giovanni sebo. Semakula Giovanni. Wangi sebo. Mu Buganda
kye tuyita omuluka kiki? Omuluka ebeera mu bufunze babeera bagiyita parish. Era nga yeddirira woba ova wansi ku ddala erya wansi yeddirira ekyalo. Kale obubonero busatu. Neyanza nnyo ssebo neyanze. Olulala bw'obuuzibwa ngoga nti omuluka by'ebyalo ebigattiddwa awamu. Ye ssebo neyanziza ebyalo bwe bigattibwa awamu bikola omuluka. Neyanza nnyo ssebo ku ekyo kyontereezezzaamu. Otyo ne tuddayo ewa Namatovu kisa kya Mariya. Kisa kya Mariya. Wangi ssebo. Ng'ogyeko enjovu ekisolo. Ye ssebo. Tubuulireyo enjovu ekintu ekirala kyonna nga kiyitibwa njovu. Obulwadde obukwata omuntu ku bigere ne bizimba. Obubonero busatu. Mbweyanzizza nnyo ssebo. Brenda, gye twasookera eno iyo akaana kano nali ndowooza nti ebintu kagwira bigwire. Naye ssebo kamanyi kagenda kuba kazibu bwe batakegendereza. Olulimi naye ate era jjukira ndowooza kegezezza mu ngule guno omulundi ogwakumeka nga ojjanga endukusa gwakubiri kajja omulundi gumu ne kagamba kyeneetegereza kino lwendidda balimpulira ebintu tikagwira bigwire. Tuliwo mwana mulenzi Semakula Jovan gwogenda tubuulira. Yes sebo. Ng'ogyeko enjuba eno gye tulaba mu bbanga. Yes sebo. Tubuulireyo enjuba endala bbiri. Tuyinayo enjuba ebeera mu ggi. Enjuba ebeera mu ggi. N'enjuba ebeera ku liiso. N'enjuba ne liiso liba n'enjuba. Yes sebo. Obubonero busatu. Nenza nnyo sebo neyanzeege muwage. Brenda abalina. Era sijja kubalwisa nengenda eri kisa kya Mariya. Wangi nnyabo. Enkerebwe Abaganda bagyeddira. Ye nnyabo. Enkerebwe kyeki? Kiba kisolo. Kiba kisolo oba kaba kasolo. Obubonero busatu. Mbweyanzizza nnyo nnyabo mbwerezaako mwami Katungulu atunda omuceere na bulagala. Tugenze eri mwana mulenzi Semakula Jovan. Semakula. Wangi nnyabo. Endiisa muziro mu Buganda. Ye nnyabo. Endiisa kyeki? Endiisa kibeera kimera nnyabo. Kiganye bakulonda. Kibeera kinyonyi nnyabo. Kibeera kinyonyi kabeera kanyonyi kale obubonero busatu. Nenza nnyo nnyabo neyanzege mbweza ku taata wange ekisoga. Tuzeeyo ewa mwana muwala kisa kya Mariya. Ye nnyabo. Ekintu ekiyitibwa enjulu kikozesebwa mulimu ki? Mu balusi b'ekibbo nnyabo. Kikozesebwa mu kuluka ekibbo obubonero busatu. Mbweyanzizza nnyo nnyabo. Mwana mulenzi sika omuzindaalo. Nnyabo. Mpa erinnya ly'ekintu ekiva wakati mu kibbo ne balekeraawo okukiyita ekibbo. Nnyabo ebeera ntobo. Obubonero busatu. Neyanza nnyo nnyabo neyanzege obwo mbuweereza ku master wange wa RI Master Robert Sembajjwe. Otyo mwana mulenzi. Wanyise mu mami jeje. President Yoweri Kaguta Museveni. Yesewo. Alina muzeeyi Amos Kaguta. Yesewo. Nga ne President Apollo Milton Obote bwe yalina. Milton Obote yalina Musakina. Sebo kanterezeemu. Sebo yalina amazima amatuufu kiganye. Tekirimu omulonda? Mulonde. Sijja mwetantala. Tomwetantadde. Kakati ako katukakoneko kalaale tubadde tunoonya taata wa President Museveni gwe tukuwadde nga tubulire taata wa Apollo Milton Obote bwe yali. Ekyo ne kigaana mugira mu kinoonyerezaako tulabe. Tuliwo kati. Yejjeje. Waliwo okucacyanca era wabaawo okucacyanca nga abaddusi bangi bawangudde emidaali egya zaabu mu mpaka ez'enjawulo wano. Yesewo. Naye mu byafaayo bya wano mwana mulenzi yasooka okuwangulira Uganda omudaali ogwa zaabu mu misinde baali bamuyita John Achibua.
ye mwami jjajje. Yawangula omudaali guno mu mwaka ki? Gwali mwaka gwa 1907. Ye mukama wange nedda sawa kuterezaamu. Gwali mwaka gwa 1971. 71 obuzaayo omulundi gumu gwokka sikuwa mukisa mulala. Gwali mwaka gwa 1978. 78 nekigaana. Omulonda mulonde tamulonze. Gwali mwaka gwa 1972. Oseereredde watono. 72 ne tulyoka tujja akatundu kano kakutusibwako Uganda Revenue Authority ate era nga tuzze tuli wamu nayo kakasa nti okimanyi kuba kino kikulu nnyo eri eggwanga nga kikutusibwako Uganda Revenue Authority Developing Uganda Together. Bwekiri Uganda Revenue Authority tugenda maaso n'okutaayiza ate n'okwerula nti obuvunaanyizibwa bukulaakulanya eggwanga bwaffe ffenna. Ekitongole kya Uganda Revenue Authority kikutegeeza nti tuweerabira obuvunaanyizibwa bwo obw'okusasula omusolo sobola okulaakulanya eggwanga lyattu. Naye kikugamba tiwaliwo ekisonyiwo ekigenda maaso okutuuka mwezi omwezi ogw'12 ennaku z'omwezi 31 eri gwe omusolo nga guze kukuzimbirira naye ng'okuzimba kwagwo okuva mu ngassi eyajja ewera. Kati bajja kusobola okusonyiwa engaso osasule omusolo ogwo gwokka gwe wali oteekeddwa kusasula mu ntandikwa nga tegunayingirako ngassi. Kozesa omukisa guno ng'okuba simu ze tukuwadde eza Uganda Revenue Authority. Ekibuuzo ne kijja wano. Ese mwami jjajja. Obutawa musolo Yesewo. Kusobola okuba okugenderere. Yesewo. Obutawa musolo kusobola okuba okugenderere. Tuweeyo ensonga emu eyinza okuviirako omuntu obutawa musolo mu bugenderevu. Sewo, omuntu ayinza obutawa musolo nga agamba nti sejja guwa lwa nsonga sente nange nzinoonya seziraba. Sente nange nzinoonya seziraba n'asalawo n'agamba kati nze anoonya sente nga seziraba omusolo ngenda guwa ntya atalina sente. Obubonero busatu. Mwami jjajja neyanziike. Ekyo mu bugenderevu ne tujja omwana mulenzi. Kyekulire Samuel. Gwogenda tuwaayo embeera emu omuntu mwayinza okulemwa okuwa omusolo naye nga takikoze mu bugenderevu. Mukama wange omuntu oyo asobola okuba nga talina mulimu gwajjamu ssente. Atalina mulimu gwajjamu ssente ate aba omuntu awadde omusolo. Gusolo gwe twogerako sitwogera musolo gwa mutwe baagujjawo. Kati tugambye omuntu atalina kintu kyajjamu ssente era mutereevu abeera talina kyagenda kuwa musolo. Naye tugamba nti omuntu alemwa atya okuwa omusolo naye mu butali bugenderevu. Naye nga yandibadde ate kuguwa. Mukama wange omuntu asobola obutaguwa kalugeze ng'omulimu gwe tegumanyikibbwa nga tebagukkiriza mu ggwanga gukola. Omulimu nga tigumanyikiddwa ne bwe gubanga bagukkiriza naye nga tigumanyikiddwa era tamanyi na kumanya nti omulimu ye gwakola guwa omusolo gulina okuwa omusolo. Kati oyo abeera tawadde musolo naye mu butamanya bwokka tamanyi nti naye ali omu mu abo abateekeddwa okuwa ki omusolo. Obubonero busatu. Yanzanye mukama wange Brenda wanji kale kanzije nange gye muli enyawo muzaana ndi eri mwana mulenzi Kasule Muhammad kitinyo ky'amaggwa. Mu Buganda waliwo omukolo kwe baliira emmere eyitibwa kimpatiira. Mukolo ki ogwo? Emmere ey'ekimpatiira omukolo ogwo
guba gwa kuzza muzigo. Obubonero busatu. Nyanza nnyo omuzana neyanzeege. Tugenze eri kyekulidde omuzira mamba. Ye maama. Emmere kimpatiira erirwako nva kyenkulu. Basobola kunziriramuko. Emmere eyo ey'ekimpatiira nva kyenkulu eziriirwako. Kabange enva eziriirwako enkulu vandiirwa. Kiganye. Terezaamu. Enva eziriirwako zezo nga temuli munnyo. Mulonde. Nyamuka mungezeeko. N'akabonero singa kigaana. Ennyawo. Nyawo enva ezo ziba za butiko bubaala naye nga temuli munnyo. Mubaamu ki bwe mba temuli munnyo? Yongera okutereezaamu katono. Bwe mba temuli munnyo mubaamu ki? Mubaamu supu. Kale nja kuwa akabonero naye nga muzana neyanzeege. Olw'obulungi lw'abatuuliriza obutiko obwo bubeeramu omuzigo. Wabula kusomesa muzaana. Kale n'enzija gy'oli. Ennyawo muzaana. Akaddiye akake yamanya bw'akakwata. Ennyawo. Akaki? Nnyabo akabugo. Nnyabo kaba akaziina. Obubonero busatu. Nyanza nnyo nnyabo neyanzeege muzaana. N'enzira eri ewa kyekulidde. Y'omuzaana. Mwana wa nnyoko kakuŋŋaanya koosiba akaki? Kamanga akukaba akagugu. Kama wange omuzaana akukaba akawero. Ngenda kuwaayo omulundi gumu gwokka bwe kigaana ng'okita. Mukama wange akukaba akanywa kenku. Omulonda. Kiganye ako kabeera akabugo. Mbawummuzaamu. Kale ne tugenda mu bato ne tubamaliriza. Tosobya olulimi. Ne Lady Valeria. Abato bade baweddeyo. Abato be bakyali. Wabulayo kimu. Otyo tulina ew'omwana omuto. Namatovu Edisa kisa kya Maria. Namatovu Edisa tubuulire. Enjawulo 3 wakati wa MP ne President mu ggwanga. Enjawulo 3 wakati wa MP ne President mu ggwanga. President aba afuga ggwanga. MP President yamulonda okubaako ekyalo kyatwala. President yalonda MP. MP alondebwa abantu Omulonda. Wereza omuzindaalo bakulonde. Bamukutereza omuzindaalo tugende. President aba afuga ggwanga. MP aba afuga gombolola. Afuga gombolola. Kite. Kakati tugende ku kikyo. Tugende kikyo. Yesu. Gwatubulireyo enjawulo 3 enkulu wakati w'eddagala egganda n'eddagala ezzungu. Eddagala egganda balijja. Eddagala egganda erisinga balijja ku bimera. Ate eddagala ezzungu balijja mu malwaliro. Eddagala egganda kizibu okusanga abalitunda. Kale mu bufunze abantu tebatera kuligula. Eddagala ezzungu abantu baligula. Eddagala egganda lijjanjaba ebirwadde ebyenjawulo. Ekika ky'eddagala kimu kijjanjaba ebirwadde ebyenjawulo. Eddagala ezzungu
ndiba n'ekika ky'ekirwadde kye kijjanjaba. Nja kuwa obubonero busatu. Neyanza nnyo sewe neyanzeege. Ogezezaako Brenda n'obafuna. Nengende wa kisa kya Maria. Ye nnyabo. Namatovu. Wangi nnyabo. Luno lugero. Ye nnyabo. Asimba emisogasoga teyeeganya mayuba. Ye nnyabo. Emisogasoga kyeki? Gibeera miti tegifumba. Kale kankuwe obusatu nga bw'oli. Mbweyanzizza nnyo nnyabo, mbwerezaako Salongo wa capati e Nabulagala. Omwagala nnyo oyo. Kale nenzija eri Semakula Jovan. Semakula. Wangi nnyabo. Obuufu bwe bumu bwa lugero. Ye nnyabo. Lwokya ennyumba lulaga namunye ekkubo. Namunye kyeki? Namunye kiba kika kya kiwuka ebiseera ebisinga kibika abafu. Namunye mulonde tugende. Kiba kika kya kinyonyi. Akabonero kalamba. Nkeyanzizza nnyo nnyabo, nkaweereza akabagizi bange bonna. Aya kwata omuzindaalo. Bajjajjaffe baali basajja batabaazi. Yesebo. Muwandiike ekigambo batabaazi. Museeka amannya gammwe. Tugende Kakasa. Omuzindaalo guje. Kakasa jeje yamalirizo. Kakasa. Twamumaze. Kakasa. Okay. Naye nga bwamuleeta Brenda tusookere eri kojja kuteba buteebi. Tubeere nga awo tumulina. Eliana. Teba buteebi. Teba buteebi buwadde tomanyi teeba nga bikutuusibwako Eliana Glass Mat and Hardware abasangibwa e Mubende nga balina buli kimu kye weetaaga mu by'okuzimba. Basangibwa Mubende mu tawuni ku Kampala Fort Portal Highway. Banafa aba Eliana Hardware Mubende nga ono semaduuka w'ebizimbisibwa bagamba nti balina ebizimbisibwa byonna omuli seminti, emitayimbwa, amabaati, emisumaali, gambutsi, langi, amatundubaali awamu na buli kalonda yenna akozesebwa mu kuzimba ate nga bya bbeeyi ya nsekobuseko. Balina entambula ekutuusiza ebintu bino wonna w'oyagala ate mu budde bwonna. Basangibwa mu tawuni y'e Mubende ku Kampala Fort Portal Highway. Bakubireko ku nooti 782 687 598 noti 782 687 598 oba noti 7 noti 6 6 6 42 noti 7 noti 6 6 6 42 beba Eliana Glass Mat and Hardware e Mubende. Tweyanzege Eliana kano kabuuzo kajja ne tugamba bangu nnyo bwe tuti. Olulimi Oluganda lwe twogera wano abantu basaanyi balutegeere. Okunoonyereza kulaga olulimi Oluganda lwe lulimi olusinga okwogerwa abantu abangi mu Uganda. Ku buli bantu 100 abali mu Uganda, olulimi Oluganda abantu abalwogera bawerako ebitundu bino wammanga ogenda kuteba buteebi. Abantu aboogera olulimi Oluganda bawerako ebitundu 4 ku 100. Abantu aboogera olulimi Oluganda bawerako ebitundu 7 ku 100. Aboogera Oluganda bawerako ebitundu 6 ku 100. Aboogera Oluganda bawerako ebitundu 5 ku 100. Teba buteebi. Teba buteebi. Abantu bamaliriza. Otyo. Semakula Jovan agambye bane a. Bane aba. Tane a ta. Ba ne a ezanna bansasaana. Za ne yi. Batabaazi. Ekirengere. Bajjajjaffe baali basajja batabaazi. Namatuvu agambye ba ne a ezanna bansasaana ba. Ta ne a ta. Ba ezanna bansasaana ne a ba. Za ne yi. Kiganye mwana mulenzi ya kituuse namatovu ne kiberanga empandiike ekyamutagaza kikyaganyeemu. Kakasa ne URA.
tugenze mu bakulu kakasa nti okimanyi uwuliriza era oluvannyuma owandiike. Nja kusoma akatundu kano emirundi 2. Omukozesa yenna alemererwa okusasula omusolo ogumugerekeddwa mu budde mu mateeka aba alina okusasula omusolo ogwo gwennyini ogwamugerekerwa awamu n'engassi emutanzibwa ate era n'amagoba URA g'eneebeebaliridddemu mu misolo egyo n'ebbanga ly'amaze nga tannasasula. Omukozesa yenna alemererwa okusasula omusolo ogumugerekeddwa mu budde mu mateeka aba alina okusasula omusolo ogwo gwennyini ogwamugerekerwa awamu n'engassi emutanzibwa ate era n'amagoba URA g'eneebeebaliridddemu mu misolo egyo n'ebbanga ly'amaze nga tasasudde oba nga tannasasula. Ekibuuzo kiri nti URA ekubisaamu ddi omusolo gw'omukozesa? Nabano bamaliriza otyo Teeba Buteebi Kyekulidde Samuel agambye 7 nti Oluganda lwogerwa abantu ebitundu 7 ku buli 100. Kasule Muhammad 7 bonna bagambye 7 bonna tebasobodde kuteeba babadde bankasu nabwe kityo Oluganda lwogerwa abantu ebitundu 6 ku buli 100 mu Uganda. Abantu ebitundu 6 ku buli 100 mu Uganda. Tweyanzeke. Simba yange njimanyi. Otyo Simba njimanyi yangu wa mangu nga mukyalimu ekyo. Kati bano basa URA tujimanyi kusasula musolo n'engassi. Bwatyo Kasule Muhammad wawandiise n'ateekako Simba yonjimanyi ko nina lugwa akola Simba taxi. Bigattidde wamu. Kyekulidde agambye omukozesa nga tasasudde musolo omukozesa nga tasasudde musolo sibu nsoma byewawandiise Oluganda luyige oluwandiike lusome ogumugerekebwako mu budde obwo bwateekeddwa okuguwa. Kakati Kasule Kakande Kyekulidde agambye ko nina lugwa akola programu ya Simba taxi. Kati ku programu ya Simba taxi bonna obubonero babufunye busatu. Ate ku kibuuzo ekya URA Kyekulidde yafunye obubonero obusatu. Bino bitambudde bwe biti ebyekiro ky'olwaleero era katubiyise mu bwangu nnyo obw'ekitalo. Kyekulidde Samuel Onkamirwa bina Munnakyaggwe Kisoga Mukono kubonera 75 akunganyizaako obonera 30 songa endukusa ye Semakula Jovan Luther Junior School nga ya P6 kubonera 25 endukusa zino zikoze bulungi efunye obonera 21 bafuna obonera 51. Muhammad Kasule Kinywa Kyamaggwa bwatyo nno nga Munnabulemezi Kyajjinja wali Kisoga kubonera 75 afunyeko obonera 58 endukusa ye bwetyo nga Namatovu Kisa kya Mukama nga Kasubi CU wasomera kubonera 25 afunyeko obonera 22 ngafuna obonero 8 era ne beeyongera ku mutendero gw'okusatu